Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyige ne kale bagita Fad TV Kitalo nnyo ekya Bishop wana Mirembe Diocese Reverend retired Reverend Bishop Balagadde Samuel afidde mu ddwaliro ly'e Kisubu omula Mirembe nti RIP Bishop Samuel Balagadde yafudde lunaku lwaggulu ekiro era nga amawulire gakya trending mpaka nakakati ku social media abasinga abadde tebamanyi mwami ono Bishop oba Reverend Bishop retired yawummula Bishop ono yawummula negamba ziba nange mbadde simumanyi ebyaddala nange namulabidde ku social media era njagadde mbatuseko gana amawulire muti munnange yafudde amaze ebbanga nga mulwadde aludde amaze ebbanga galina ekirwadde kikola ki ekimogoya embiriizi munnange kyakoze ki kyamaze ne kimusinza amaanyi okukakananga akoze ki okukakananga munnange aluzinze obulamu bwe munnaaye byebimu ku ebitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media kitalo nnyo ekyali tayali Reverend Bishop Balagadde tanakubanga bafulumya alipoota ku ki ekyasse omwami ono kiki ekiyinza okuba nga kyamusse kubanga bafamire bavudde nga bakyomera abasawo mu ddwaliro salizawali ekisubi bafulumye alipoota ey'enkomeredde nti erambika omuntu waabwe ekiyinza okuba nga kyakola eki kiyinza okuba nga kyamusse kubanga baagala kumanya alipoota enzijuvu balabe buzibu ki obwaviiddeko omuntu waabwe okuba nga akola ki okuba nga aluzinga obulamu munnange byebyo ebimuku ebitambula mwongere okuba nga munfollowinga ate mujja kuba nga musubwa subscribinga nyiga kale commentinga likinga tusikirenga onfollowinga mbagala nnyo mwenna era mbebaza ne bagamba nti muli big nnyo okuba nga mujje kumira kwa bagita Fad TV yuki bwate bwe yafudde omwami ono retired Reverend Bishop Balagadde banadini badde baludde okubanga munnange bafa ne munnaayi bazemu okubanga banogoka mpola naye obwe bulamu munnaayi nabagamba nti obulamu tetwafuna bwa ddembe bulamu bwa bbanja essaawa yonna obulamu bw'oba nabwo manya nti essaawa yonna bakola ki bukugibwako ekibeerawo ng'okimanyi beera alert beerawo ng'okimanyi nti munnange bakola ki nti babutwala munnaayi bwate bwe yafudde enteekateeka z'okuzika zigenda mu maaso kubanga amawulire atanze okubanga nga laba azadde sandoza nga sawa ng'emu ndowooza afudde sandoza ng'emu eggulu ekiro kuba nange simumanyi nange namwekanze ku social media nange simumanyi wala kuba badde yawummula bibyo munnange kitalo nnyo bagita Fad TV yuki mbaye bulungi mbagala nnyo mwenna mweraba